gyetwali tusomeramu ebyafaayo ebiri mu Quran ebyabataali bannabbi yakyusiddwa neddizibwa olunaku olwokusatu olwaleero oluvannyuma lwa salaatu al-maghribi. darusu gyetwali tusomeramu ebyafaayo ebiri mu Quran ebyabo abataali bannabbi yakyusiddwa nejjiwa ku lwokubiri negenda ku lunaku lwokusatu baada al-maghribi. olunaku lwokubiri kuliko darusu egenda nga okusomesebwako ng'agenda ogisomesa ye Sheikh Habibu Abdallah n'omusomo gwe gwatera okutambula nagwo ogwa bidai n'ebizuule mu ddiini gujja kusomesebwa emisana. ne darusu endala mujja kulaba nga zikyusiddwamuko olukiiko lwa daawa mu masjidi y'e Nakasero bakama baffe babatwe basazeewo kibeere. So Allah subhanahu wa ta'ala atwanguyize. wabula yeeyo olwokusatu baada al-asri ey'ebibuuzo ekyaliwo tugenda nayo mu maaso biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. ekibuuzo kiga nti assalamu alaikum sheikh, mbuuza jamaati tabligh kabinja ke kamu ne salafu era yatandikawo obuzikiri jamaati tabligh ye Muhammad Ilyas tuyinza okussaako okubola yafa nti radiyallahu anhu? tusembirigane tuzibe emyaganya insha Allah taala, tuzibe emyaganya. Kibuuzo kino kimu ku bibuuzo ebikulu ennyo ekyetaaga okulambululako akatono. abaffe jamaatu tablighi n'abasalafu be bamu era kikkirizibwa okugamba Muhammad Abu Ilyas al-Kandahlawi eyatandikawo ekibiina kya jamaatu tablighi n'ogamba nti radiyallahu anhu. ekisokera ddala bansoosa ekisembyeyo kyetuba tusoosa. ekigambo radiyallahu anhu kirina amakulu abiri. Naam, ekigambo radiyallahu anhu kirina amakulu abiri. ekkulu erisooka kwekuba radiyallahu anhu kitegeeza nti Allah yasiima ku ye. kati radiyallahu anhu Allah yasiima ku ye kirina amakulu ameka? abiri. ekigambo ekyo Allah yasiima ku ye kirina amakulu ameka? abiri. amakulu ameka? subhanallah. amakulu ameka? la ilaha illallah. ngambe kirina amakulu ameka? la hawla wala quwwata illa billah. wallahi sinagambako makulu ana, sinakyogerako jamani. amakulu ameka? abiri yakhe. yakhe ngambye ameka? sinagambako ana yakhe, sinakyogerako. ate ngambye ki? awo nobadde ki? amma ekigambo radiyallahu anhu Allah yasiima ku ekirina amakulu ameka? abiri. amakulu agabiri ekkulu erisooka kwe kuba nti okakasa nti Allah yasiima ku muntu oyo gwoba oyogerako. ntegerekeka? ekyo tekiriyo ku muntu yenna atali sahaba. ekigambo radiyallahu anhu Allah yasiima ku ye
ng'okakasa nti Allah yamusiima tekikozesebwa okujjako ng'okikozesa kwani? ngenda mpola okitegeera. Allah yagamba nti radiyallahu anhu wa radu anhu dhalika liman khashiya rabba. Allah ng'akakasa nti yasiima kuye. laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Allah bw'atyo yogera nti Allah yasiima abakkiriza abo balina omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bonna tukakasa ffe aba ahli sunna wal jamaa nti abantu abo Allah yabakola atya. Ntegerekese bulungi. Era y'ensonga lwaki nti bwe twogera ku Abubakari tugambirewo mangu nnyo nti Umaru ntugamba tutya, Abu Huraira ntugamba tutya. Ekyo nga kitegeeza nti tukakasa nti abantu abo Allah yabasiima. Ekkulu eryokubiri kwe kubeera nti osabira oli mu kusaba busabi Allah asiime ku muntu oyo. Ntegereka ogambye nti Allah yamusiima ng'okakasa. Ekkulu erisooka. Ekkulu eryokubiri ng'osaba Allah asiime omuntu aliwa. Nsaba ng'olinga agamba nti nsaba Allah asiime omuntu oyo. Ntegereka bulungi? Mukitegedde oba? Ani akitegedde? Olabye? Ani akitegedde? Ngambye nti ekigambo Allah yasiima ku ye kirina amakulu ameka? Ameka? Abiri. Ekkulu erisooka kwe kuba nti okakasaza ddala nti Allah yasiima omuntu oyo. Ekyo tekikola okujjako kikola kwani? Kitegerekese? Ekkulu eryokubiri kwe kuba nti oli mu du'a, oli mu kusaba, oli mu talab, oli mu kusaba Allah asiime omuntu ono gw'okola otya? Gw'oyogerako. Ntegereka bulungi? Ntegerekese bulungi? Ekkulu lino eryokubiri ng'osaba Allah amusiime yajuuzu itlaquhu, kikkirizibwa omuntu okukyongera ku muntu yenna omulongoofu. Gamba nga seeka, gamba ng'omusajja gw'omanyi nga musajja mukulu awangaalidde mu busiraamu, ng'okola ki olwo? Omusabira nti nsaba Allah akola atya? Okkirizibwa ogamba nti Sheikh Abdul Karim radiyallahu anhu. Ntegerekese? Olwoba otegeeza ki? Nsaba Allah musiime Sheikh Abdul Karim radiyallahu anhu, Sheikh Abdul Hakim radiyallahu anhu. Ntegereka bulungi? Sheikh ogwomanyi ng'omusabira Allah subhanahu wa ta'ala akola atya? Amusiima. Naye bw'oba okakasa nti Sheikh Abdul Karim Allah yamusiima oba oli muki? Mukyamu. Wabula ekyokukakasa nti Allah yamusiima kikola kwani? Bannange kitegerekese bulungi. Kati nayinza okubuuza nti ate bivuddewa? Bivudde mu kibuuzo kya munnaffe abadde abuuza nti Sheikh Muhammad Ilyas Al-Kandahalawi eyatandikawo guruupu ya Jamaat Tabligh nzikirizibwa omugamba nti radiyallahu anhu. Ani ayinza otwanukula? Naam. Teyali sahaba omulala. Naawe kyoli? Ntegerekese bulungi? Alhamdulillah. Ekyo nga tukivuddeko tudde ku kibuuzo gye kyavudde. Kibuuzo kibadde kibuuza nti Jamaatu Tabligh group akabinja ako ke kamu n'ak'abasalafu wenjagadde nga ziwemuko mu ddakiika nga 5-7. Abasalafu ekibinja ekimanyiddwa ng'ekya salafu, kibinja salafu kitegeeza okukulembera, akulembedde mu kintu. nga bwogamba mu larabu nti asalifu anta aslaftani ay sabaktani, onkulembedde n'ogendako wa mu maaso, nze nenkuvaawa nenkuva emabega. Kati abasalafu beebo bonna abakkiriza nti obusiraamu buno buyina abaabukulembera okububeeramu. Ntegereka? Ne basalawo bano abazze oluvannyuma ne basalawo bagoberere enkola y'abali abaakulembera emabega. Ntegereka?
mind you nti oluvannyuma lw'okuvaawo kw'ebyasa wazze waddawo ebyasa bingi 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 ndegereka bulungi mu byasa ebyo ne bijja nga buli kyasa osanga kikyuse ne kidda ku nkola endala ne wabeerawo amasimu ne wabeerawo kaakati bano abasalafu bo bagamba nti ffe tulina obusiraamu bwaffe kubukola ng'abaakulembera bwe baakola batya obuki nga buli konna komanyi nti sahaba eyakulembera oba tabi'i eyakulembera nga yakakola mu ddiini y'obusiraamu ng'ogezaako kafata okakola otya okagoberera nti basahaba bwe baalinga batambula bagezangako nnyo okutambulira ku mukono ogwa ddyo gwe ng'okola otya gwokafata basahaba bagezangako nnyo keera mu muzikiti ku lunaku lw'ejjuma ng'okola otya basahaba bagezangako nnyo okukuza ebirevu ng'okola otya kasita owulira nti abaakulembera bakikola batya bakikola kakati abantu abafaanana bwe batyo abagamba nti ffe twagala obusiraamu bwaffe kubukola nga bali abaakulembera bwe baabukola be bayita abasalafu kikkirizibwa n'omuntu okukyeyita nti nze ndi musalafu era n'akyenyumiririzaamu nnyo aba tategeeza nti nze nakulembera wabula abategeeza ki nze ndimu abo abagoberera bali abaatukola batya eyo nno yendaba ya sheikh ibn baz yendaba ya sheikh nasiruddin yendaba ya sheikh bonna basheekhe balaba nti okkirizibwa okweyita nti ndi muki ndi musalafu nawakubale nawulirako seeko omu ng'ali ku redio nga ntokkiriza okweyita musalafu wahatha khata'un jaliya oyo nsobi newooba nga olina irimu efaanana etya tugamba nti olimba irimu eyiyo tenkana na ibn baz tenkana na nasiruddin albani wabula yebeera yiyo gwe nga gwe هذا سلف وأما جماعة التبليغ mu Luganda kitegeeza gurupu enkowooze mu Luganda mugamba nti jamaatu eyo gurupu at-tabligh enkowooze ntegereka bulungi erinnya eryo buli lw'onoosoma mu bitabo n'osangayo gurupu eyitibwa jamaatu tabligh runiya biha ekyo ekigambo baba bategeezaamu gurupu wano mu Uganda mmwe gye mwakazaako erinnya ly'abazikirikalenge. Ekigambo zikirikalenge nina be nabuuza abali mu mulimu ogwo ne mbabuuza nti kibanyiiza ne baŋŋamba nti nedda tekitunyiiza. Wallahi lwe ndimanya nti kibanyiiza siriddamu kukiisa ku lulimi lwange kubanga tekikkirizibwa. Tegereka bulungi? Simanyi luhurudu. Kati zikirikalenge ye gurupu eyitibwa mu lulimi olwarabu jamaatu ntegereka bulungi. Kati bano be bamu n'abasalafu abamanyi b'obusiraamu bagamba nti nedda si be bamu. Shattaanun bainahuma, banjawulo bano balala ne bano baki balala. Kano yagala kategeeza abasiraamu nti tekitegeeza nti omusalafu yakuzizza ekirivu. Ntegereka bulungi? Tekitegeeza nti omusalafu yakendezezza engoye. Kasiir mulaq nga bayina ebirevu byabwe nga n'engoye enkendeeze nga mwana wattu bannabbidaa kungwe. Ntegereka bulungi? Alanga ina abashiya enabashiya waliwo gutwalisikana ne Sheikh Abdurrahman Mukisa ng'ayina twamusikana nga tuli mu hijja nga tukolako daawa tubeera abashiya ng'ayina ekirevu kirungi nnyo mashallah tabarakallah nga n'olwarabu alwogera bulungi mashallah nga n'ekkanzu nkendeze mashallah tabarakallah. Ntegereka? Idhan laysat al-lihya tekiri ekirevu alaamatu man yattabi'u
as-sahiha tekiri ekirevu nti ke kabonero akalaga nti oyo yali ku kiki ku kituufu wa innama kamu ku mbeera abakkiriza kwe tubakola kutya kwetubalabira kakati bajamaatu tablighi n'abasalafu bebamu eyo nsobi nedda si bebamu anti lwaki bagamba nti bebamu abantu bandowooza nti bebamu anti bonna balina ebiki ebirevu nenki nengoye ekendeeza agenda nayambala akapakistani ke akagoye akekipakistani nga olugoye luki lukendeeze omuntu nalowooza nti abantu bano bebamu nedda shattaanun bainahuma bano banjawulo muki mundabika nedda banjawulo munzikiriza kaifa dhalik kinabeera kitanga banjawulo nga bonna balina ebirifu yes anti enzikiriza y'abano yanjawulo ku y'abaluwa abasalafu bagamba kugoberera nkola yaba nga tebalina gwe bakulembeza abasalafu bagoberera nkola yaba bakulembera nga tebalina gwe bakulembeza nti omukulembeze waffe yalwa ndegereka bulungi ani alawulireko omukulembeze w'abasalafu munsi yonna nti wali owuliddeko omukulembeze w'abasalafu nigundi wali omuliddeko taliyo wabula bayina bubenzi baseeka wa innama ate kyewunyisa aba jamaatu tabligh bayina omukulembeze waabwe ntegereka bulungi dilalatun ala anna haula bainun an haula kyoleka bulungi okulaga nti bano banjawulo ku bano ekyo kimu ekyokubiri usulu salafiya ebikolo by'abano abagoberera abakulembera usuluhum ebikolo byabwe era nga kyekikolo ekisookera ddala era nga kwobalabira kasobalaba nga beekuttaawo omanya nti bano basalafu wahiya asulu tawhid kyekikolo kya tawhid ndegere atawhid asluhum tawhidi kyekikolo kyabano era bwona ogenda wonna abasalafu we bali basookera ku kigambo kiki tawhid wa butulanu shirki wa ibadati n'okusazaamu buli konna akanyome akayitibwa shirki n'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumugattako kyobulaba nga abasalafu be bakutta omumuli mu nsi yonna okugaana abantu okugenda ku ntaana n'okuzisinzizaako lwaki لأن القرب إلى المقابر وعبادة الله عند المقابر أقسم بالرنتانا قرب إلى الشرك بالله عز وجل هو أقسم بالله كغتك الله سبحانه وتعالى تفسيره شوكات شكوى ونساء بنا بالذكر كارينجي وبابا جماعة التبليغ أقسم بالرنتانا إواب سيتي زيو ndegere n'ebirala bingi nnyo okulaga nti ffe munnange bwe tubeera mu muzikiti olunaku lumu nze nali muzikiri ku ngwe nze nali muzikiri ku ngwe agalwa kukuba nali muzikiri era nga ndi seeka nga sirina wengenda okujjako nga nkolaki ate nga sikusomesa busomesa wabula nga ne bannange betutambulidde abo nga nze omukuba bakola batya ababasomesa wabula twagenda ku masjidi ne tutuukawo ng'abantu baawo ejjinja eyo munda eyo wansi kumpi ne ku nnyanja eri bwetutuukayo nga abantu baawo balimu olushiriku lungi era watuuka abavubuka abaaliwo abasalafu n'oluga nti ekizibu ekiri wano kyaki kyashiri nze nange nali mmanyi nti ffe bamu bwe nakwata omuzindaalo nensomesa shirki min bidayatihi ila nihayatihi amiru awo wennyini we yaŋŋamba naŋŋaana okuddamu okusomesa okujjako nga nsomesa al usulu sita ebikolo omukaaga ebitambulirwako
ewaffe eri mubuziki seeka lwakyanganya okusomesa osusse ekikomo ekyaffe kwetukola tutya kwetambulira ekikomo kyaffe kyeki kwetwololera mu bitendo bino ebimeka 6 era ogwo gwe muzikiti gwe nasembayo okufulumamu n'okutuusa essaawa ya leero siddamu kufuluma almuhimu barakallahu fikum bano kirala ne bano bekiki bali ku kirala siwali nkwatagana era bano abasalafu iffe abali ku nkola gye tugamba nti y'abasalafu tugamba nti abantu bali abajamaatu tabligh tikraran miraran wa tikraran tukiddiringana emirundi nti insalahu an alhaqi wa dakhalu fi albid'atin tugamba nti bebembulula mu busalafu ne bayingira mu bid'a era olwaleero nuslifu alqawla alayhim tubogerako ekigambo nti annahum mubtadi'un baki bazuuzi mu ddiini y'obusiraamu ntegereka bulungi si kigambo kyaffe ab'olwaleero wabula kigambo kya ibn baz suila imam ibn baz rahmatullahi alayhi ibn baz bamubuuza ekibuuzo abakyagadde ojja kujja nkuwewe kiri kubanga ebitabu tubirina yabuuzibwa nti hal jamaatu tabligh abantu abo wa ikhwanu lmuslimin ne babayita ba muslim brotherhood si misiri muka ne wano webali ne wano webali lwakuba tebagala nnyo kwekola kutya kwejjayo webali bamubuuza ibn baz nti hal bana gurupu zino ebbiri byebamu ku bibinja 72 ebyomuliro n'agamba ye abajamaatu tablighi bebamu ku bibinja 72 ebyomuliro eyo fatwa ibn baz rahmatullahi alayhi era ye ng'agaanira ddala takkiriza muntu yenna kwetaba mu bantu abo kufuluma nabo lwaki liannahum min ahli albidai be bantu abonkuba toba bida banvuyemuko musonyi barakallahu fikum n'ekibuuzo kye kibadde kiwamu nenkakasanga kitegerekesa bulungi era atakitegedde bannange sijja kwongerayo njagalayo ekibuuzo 2 nga byangu nafadal yongera ku ddoboozi eka kyembadde mbuuza kikkiriza okukaafuwaza omusiraamu ekibuuzo kye kiri very short ebiseera ebisinga obungi ekibuuzo ekifaananako bwe kityo kiba kirungi nnyo naye ate kibi nnyo kubanga oyinza obutamanya abuuza ategeeza ki mu kibuuzo kye wabula bw'obanga kyotegeeza kyekyo teriiyo mumanyi yenna newaaba si mumanyi naye ng'atuulako mu darusu ayinza kukkiriza muntu kukaafuwaza musiraamu munne era lwabadde lunaku lwaggulo lubadde lwaleero allah simanyi nerabidde olwo omusiraamu ankubidde essimu anono yansanze awo oba nerabidde bannange yansanze wansi awo ndowooza nambuuza yansanze wansi awo nambuuza nti okukaafuwaza yagaye nti seka bino bikutabudde bitya seka mutugaana okukaafuwaza abantu ate ne mutukkiriza okukaafuwaza abantu anti mutugamba nti omushiriku mukafiiri ate ne mutukkiriza kumugamba nti oyo mukafiiri wallahi kyekituufu tebikutabula nenemugaye tebikutabula nabbi yatugaana okukaafuwaza omuntu yenna almuayyan omuntu yennyini muayyan bagamba okusonga mu muntu nti gwoli mukafiiri nabbi ekitugaana sallallahu alaihi wasallam oli mukafiiri tekikkirizibwa okujjako nga gwe tusonzeemu omaze okutugamba nti abange nze nakyusa
nenyingira mu buki wabula tukafuwaza ekikolwa ky'omuntu ky'aba akoze era ne tutegeeza nti ekikolwa kino kijja omuntu mu busiraamu n'afuuka muki mukafiiri. Ensonga zino natuula wano 10 nezisomeseza kumpi omwaka mulamba nga nsomesa onayinza okuba nga mujulizi nga nsomesa ensonga 10 ezijja omuntu mu busiraamu so kya 10 omwaka gwawera. Omuntu kasaakolako ensonga emu ku nsonga eze 10 aba avudde mu busiraamu. Febwe tusomesa kati omusiraamu ambuuza nti aha kituufu seeka kati omuntu gwensanze ng'ayina essabo mukole ntya? Kyangu nnyo okugamba nti munnange omuntu ayina essabo aba avudde mu busiraamu ndegere aba mukafiiri. Nambuuza nti ekitegeeza si kyogera nemugamba toyanguyiriza okukyogera naye ati kati bw'aba afudde nemugamba kasooka kasa nti ayina essabo n'afa tokkirizibwa kumusaalira abo mba simufudde mukafiiri nedda si buli gwotasaalira nti abeere mukafiiri. Abantu bangi obusiraamu bwatugana obbasaalira naye nga si lwagoba nti baki nkwekyokulabirako teri yayinza gamba nti eyesse abeera mukafiiri naye kasitaka kutanda newetta baulama b'obusiraamu nga batugamba nti aa baseeka temugezaako okusaalira omuntu oyo muleke abantu ba bulijjo bakole batya bamusaalire naye wena mukole batya si kuba nti akoze atya abudde musiraamu wainama esobola okubeera nga lesson kubasigadde ewa emabega ntegereka bulungi. Wakadhalika n'omusajja singa abanga tiddwa nga bwendabyeko gutubadde tulabako ennaku zino omusajja nga tiddwa nga batudde ennaku zino bataddeko kaklefu katambula nnyo omusajja yakwata omwana wa myaka 5 omusajja muwarabu kooti nemusalira okuba nti omuntu oyo wakuttibwa mu public era ne bamuleta nga bamusibye ne bamutulisa amasasi mu mugongo ngafubutukira mu kifuba. Omuntu oyo bw'aba afudde mu nfeefaanana bw'etyo idha lam yatub bw'aba nga teyeenenyeza baseeka tebamusaalira naye abantu ba bulijjo bakola batya musaalira ndegereka bulungi. Idhan tokkirizibwa kafuwaza muntu gamala gagamba nti omuntu mukafiiri nabbi gamba nti man qaala li akhiihi ya kafir omuntu kekamutanda n'agamba munne nti mukafiiri gwe nga mubutuufu kibadde tekibula ki tatuka ku ddala lya buki lya bukafiiri nabbi egamba nti bw'abanga tiribadde tetemutuukako Allah kikyusa n'akizza kwani era ofundikira nga naawe oli mukafiiri. Kati okuba nti okwogera ekigambo nti owange mukafiiri gwe kigambo kalima aziima era abasalafu nkibeewaza nnyo teyali nkola y'abasalafu mukafiiri oyo mukafiiri bw'abanga ebbanga talangiriranga buki talangiriranga bukafiiri bwe. Wamma haula bali abasigadde abatambula ebweru abalina emisalaba mu miki emidaali muki mu bulago ate bw'otamugamba nti mukafiiri ate gw'ofuna omusango. Lwaki? Kubanga Allah bwe yakola atya waliwo kukibulikiko obubi seeka mama wange naye mukafiiri ne mama omukafiiri subhanallah tekirina mutawaana obukafiiri. Ntera okubuuza abavuka bodaboda batera okunvuga baba badde mukafiiri nemugamba nti ekigambo bukafiiri kitegeeza ki? Abamu wallahi tebakimanyi wabula bantu mubutama kiki kigambo. Kakati agenda okulya nga gamba nti ye muntu ayina empisa embi ye muntu munange ekyo kivumo omugamba nga mangu nti genda owange ekigambo kiri mu lulimi ki? Salaamu aleikum. Kiri mu lulimi ki? Abakafiiri bo tebayinza kumanya nti kiri mu Lwarabu era gamba ogambe kyaluganda kyaluganda bukafiiri kyaluganda nedda si kyaluganda kigambo kya lulimi luki? Era abamanyi Oluwarabu ffe tubabuulira kyekitegeeza naye bo bakyesibako ngaekyali ekigambo amin kitegeeza ki? Amin kya lulimi ki? Abakafiiri bakikopa ne bakiteeka ewaabwe ne bakifula emme kumanina emme kale kya lulimi ki?
kigambo kyalo bano bakikoba nebakiteeka ewaabwe tebamalina kikitegeeza bomalaga emme ekigambo tukyogera oluvannyuma lwa du'a kale bakafiirimu mutubuulire kyalulimi kyekigambo ekyo la ahadan yantiq teri ayinza kyogera ayinza okubuuza kyalulatini kale kitulagere mu nkuluzo y'olulatini tekiriyo nga ffe tujja eno omulwalo nga tukulaga nti kino kyabuka kino kikafiiri kino emme amin kitegeeza kino mulimi lwolwalabu tegereka bulungi barakallahu fik kigambo bwokamuyita mukafiiri nga allah yamuyita mukafiiri inna alladhina kafaru بعد إيمانهم إن الذين كفروا بالذكر قل يا أيها الكافرون أيا جينتي من القرآن زبيت زتيا زبيت بكافير إلابو تتكري زبانا جامبا نقواتا مكونوبو نواندي كاكا جامبو آرا أي بي ما جيكا تكيزا مبرستي in peace ngoyegera kwani kwaru والله وقفني ومسانgo الله يتيغانا سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين تفكير ذي وهم قامت تيغانا بشبارك ndege tukubagana ananye nikibuuza tusagenze kimunyiziza subhanallah njagala yono nono. Assalamu alaikum warahmatullah. Sheikh okonye ku kyokulambula kabuli ku baganda ku bannaffe balinga abazikiri naye tetutegedde kkomo ki kufa abalambulanga entaana oba limbo nakino kitanye obukafiri mu Uganda kiki n'amina kiki kuba kimusitudde oli arona tomulowoleza kimusitudde nga tekigambye ekyembadde nkoonako ekya okulambula entaana sibadde sigamba kulambula ntaana sinagamba kulambula ntaana ngambye kwesembereza ntaana bali bazesembereza to the extent ne baziteeka ne ku muzikiti kyetwali tusomesaako emabega kawali nenja no nensubiza omusomo mulamba tulamula tutya okuzimba emizikiti ku ntaana oba okuziika okumpi newali ntaana ebyo kyemusinga okulaba abangi badde ntegeeza wabula okulambula entaana omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekituyigiriza n'atuwa ne enkola yaakyo n'atuwa n'ebigambo byetwogererayo negenda ekatuma muganda wange ojja kulaba nga ekibeereyo kyanjawulo buli lunaku lwa jjuma bagenda beetooloola entaana ya sheekhe nga bagenda bayibako obuyimba bwe bayimba nga bakwata obuyinja nga babukasukayo okwata obuyinja babukasukayo hatha haramun wa dhak halal kino ekyokulambula entaana omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur fazuruha liannaha tudhakkirukum alakhira mulambule entaana zibagenda kubajjukiza akhira so kino kirala nekino kiki ekino kirala ekyomubaka kyasomesa kirala nekino kyetubadde tugamba okwesembereza entaana kiviiramu okugisaba abo bagenda ku ntaana bagisaba nga gwe bwali omulongoofu tukusaba otuwolereze tukusaba ebifaanana bwe bityo bwamala kikolera bwatyo ngaabazikiri bannaffe bakikole Pakistani kiba kifuuse bukafiiri obarakallahu fikum fadal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebibuuzo byange biri bibiri. Ekisooka, omukyala bw'afuluma mu nnyumba ya bba n'agenda ku mirimu essola yajjama emukakatako. Ekyokubiri, amadda ga mbogo lwaki gakuzibwa nga ffe tuli Makka tetugikuza ffe. Owooluganda walindabyeko mu madda ga mbogo nga gakuza walandabyeyo se lwaki ekibuuzo ekyo tukitutte mu bakikuza? Amadda ga mbogo twagawako dda hukumu nti tegaliyo mu Busiraamu, tegaliyo mu Busiraamu era Obusiraamu tebutugamba nga nkogakuza. Seeka alekerawo okukwata omuzindalo ng'ayina bw'asika ejjuba ng'agamba nti kino kya Busiraamu nga bw'asika ejjuba. Wallahi billahi tallahi si kya Busiraamu. Okumanya si kya Busiraamu seeka byayagala okufaanaganya okumanya tebifaanagana nti nga twogera ku byafaayo bya Abubakari. Wali otulabye ewa seeka gwe omunene ng'okyusa ejjubayo, wali olabye ewayo tukuŋŋaanidde nga twogera ku byafaayo bya Abubakari.
limaatha la taqil lwaki seeka ngaokyusa ejjubbayo oba obwongo bwe tebukola bwokyusa ejjubba so amadda ga mbogo hukman shar'iyya qat'an amadda ga mbogo ennamula yaage ey'obusiraamu bid'atun muhdathatun dallatun bubuze obweyolekedde ddala barakallahu fikum nkusaba oleke kuddamu kukimbuuza kiramulo kitya okibuuze basseeka abo abakyusa amajubba nga bwebabafuwa sente obafuwa sente olwokuba ayogedde ebyafaayo byani bya mbogo ewa kibuzo kyokubiri kibadde kitya subhanallah ewa omukyala bwafuluma mu nyumba ya bba kibuzo kino kiri politiko oyagala kutandika kumbuuza hukumu y'abakyala kukola bwombuuza nti abakyala bakkirizibwa okukola mu mbeera efaanana bweti nja kukugamba nti tekikkirizibwa naam tekikkirizibwa omukyala kukola wabula bwe tuba tutanduludde kunnyonnyola mbeera na busiraamu bwe bwalaga ate omukyala tugamba nti akkirizibwa okukola ani abitegedde byenjogera bwombuuza ekibuuzo ekigamba nti omukyala akkirizibwa okukola okufuluma mu nyumba n'agenda akola n'okimbuuza bwotyo ngaoyagala ansa y'amangu nkwanguyirawo mangu nnyo nekugamba nti takkirizibwa kukola naye bwetandika kunnyonnyola nenyinyonnyola ngenda kuwa ansa ng'egamba nti omukyala akkirizibwa okukola mbategeeza ki nti akkirizibwa okukola with conditions nga waliwo obuki waliwo obukwakulizo abaffe singa avaayo mu nyumba ya bba najjeenu jame mukakatako ye abeera ateekeddwa okusaala ejjamaa nejjuma era wallahi ekibuuzo kino kirungi nnyo bigaaya ku bakyala abeeremeza mu akeedi nti bateekawo obusaalo n'obukaaya bwabwe nti basaaliraawo ng'ate jama egenda wali mu maaso bwombuuza lwaki osaalira wano ffe jama tetukakatako oli mulalu mukyala gwe lwaki otegeera ekyo nti tekikkakatako nga kino wakibuuka kubanga ekikkakatako kubeera mu nyumba yani yabbawo kasaka kutanda n'ofulumayo omukyala gwo mu nyumba yabbawo oba ebikakata ku musajja mu swala ya jamaa naawe bikakatako lwaki kubanga ekyakuganya ekyafuula eswala ye yebbeeyi kubanga oli mu nyumba yani era bawunama ne batulaga nti esinga obulungi eyo gyosaala ng'oli mu kisenge wali okumpi n'ekiki n'ekiki n'enkondo y'ekitanda kyokka ate ney'omuddiro yo si nnungi nnyo naye wali ng'oli ku nkondo y'ekitanda ate awo bawa bbeeyi nnyo naye kati gwe oyagala kufaananya swala ya ku nkondo ya kitanda ogifaananya ey'omwaka edi nedda shattanu bayina al amrain ekyafuula eswala y'omukyalo okuba nti yabbeeyi ey'oku kitanda ky'enkondo lwaki lwakuba nti talinaawo wasaawisu rijaali talinaawo bimutawanya byabaki byabasajja laba eno gyolese mwakeedi oba okyali mu swala omusajja nejja nakubuuza nabuuza eshariya eri yammeka ogenda okuwulira nga omukozi gwe wateeka wagamba nti eshariya eyo nga mutuufu okakasa bulungi nti wagireetanga wagisubula emitwalo 8 ogenda okuwulira nga ono omukozi gwe wateeka wagamba nti eshariya tugitunda 6 ddala eswala gyosala gwe omukyala gwe gugamba nti esinga obulungi dadda shattanu bayinahuma ekitegeeza nti singa omukyala afulumayo najja mwakeedi ateekeddwa okujja okusaala eswala ya jamaa abasajja ekyokubiri temugaana bakyala bamu okujja okusaala eswala ya jamaa mubakkirize bajje basaala eswala ya jamaa newankubadde nga ekisinga okuba ekirungi kyekiriwa nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam olwo akafaayo kakulu nnyo omusajja yalina ebbuba nga n'atuula waatudde mbatukulembera mbatabiin n'atuula waatudde naga nti tekiri bayinza kukkiriza mukyala wange kugenda ku muzikiti kusaala ye ne mmala mmulabayo nyinza n'omukola nti nyinza n'omukola bwe nti ntegereka kati sahaba yaliwo eyawulira ebigambo bya nabbi n'amuwulira n'amugamba nti wa oyogedde kyekyo n'amugamba nti
nabbi yagamba nti la tamnau imaa allahi masajida allahi la tamnau imaa allahi masajida allahi, temugaananga abazaana ba allah okujja ku mizikiti. ndegere ei wallahi mbakkirize bajje basaale. kati ono yakiwulira ekigambo ekyo kyava agamba nti ogambye eki tubakkirize bajje basaale, naga nti wallahi ani agamba aliwo agamba owebbuba agamba nti wallahi nkulayirira allah gwe ngamba ebigambo bino lanamnaannahunna, tugenda baganira ddala okugenda ku mizikiti. obombyani mutuufu sahaba naga ogambye eki aqulu laka qala rasulullah, nkugamba nti omubaka yagamba, ate gwe nogamba nti wallahi lanamnaannahun, ngogamba nti wallahi tujabaziriza ddala, naga nti wallahi lan usallima alaika abada, naga sigenda kuddamu kuwa salaamu. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebibuuzo biwandiike tubireke mu mabokisi tubijjemu olw'okutambula